Omukyala amanyiddwa nga Aida Nantaba ono nga yasimatuka okubeera nga attibwa amasasi okusinziira ku bigambo bye nga bwe yayogera nti yali agobererwa omutemu ku pikipiki saidi z'e Kayunga eyo bw'atyo n'asimatuka okubeera nga attibwa era n'alumiriza ab'amateeka nti bano be bamu n'abanene mu gavumenti abeekobaana okugezaako okubeera nga bamutta olw'okuba yali alwanyisa ekibbattaka mu ggwanga Uganda. Kakati nno yazzeemu n'asimatuka omulundi ogwokubiri okubeera nga agajambulwa abantu era okubeera nga attibwa. Kyannaku nnyo nti omukyala ono Aida Nantaba ebiseera ebisinga amawulire ge buli lwe tugaleeta gabeera gannaku. Kati njala nkubulya ebigambo ebitiisa mukwano gwange, ensasa ge amasasi ganyoose, obukodyo ne buvaayo bonna obwa SFC okulaba nga bataasa omukyala ono Nantaba eyabadde agenda okubeera nga attibwa ate abatuuze. Kati neno ye Uganda mwe tutambulira, abantu batabuse okusinziira ku mbeera gye bali mu munnange si bangu era abantu banyiivu nnyo. Mukwano gwange ampuliriza, abantu beegendeze. Kakati nze AK Master ku timbe gagadula AK TV, nze ndiwo okubeera nga munnange nkunyonyola ensonga eno ya Aida Nantaba kaawonawo eyasimattuse. N'obombe nfukusaba video sooka ogiteekeko ekigalo oba like asobole okubeera nga ogiwa mileage tubeere nga tutambula ffenna era buli muntu asobole okubeera nga agifuna. Omupya subscribinga ku mukutu gwaffe ogwa AK TV woti okonane kade tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe. Kati omukyala Aida Nantaba ono nga ye mukyalo omulonde wa district y'e Kayunga ampuliriza ebigambo byazzeemu ne bijja nga si birungi ebitawomesa Nakabululu okuva ew'omukyalo ono. Omukyalo ono yayagalwa nnyo abantu okusinziira engeri gye yajjamu ku ssiini n'okubeera nga yasaavinganga abantu n'okubeera nga alwaniriranga abantu mu mbeera ng'abantu bamativu. Era omukyalo ono yali wa NRM lukulwe era yabeerako ne minisita mulamba mu gavumenti ya Mwami Museveni, naye nga yagalwa nnyo abantu olw'omubiri gwe yayiwawo kubanga yali alwanirira abantu ba wansi kubeera nga ettaka lyabwe teribbibwa. Naye munnange bino byamuviiramu ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Era ono alumiriza abanene mu poliisi okubeera nga be bamu kubagezaako okubeera nga baagala okuggyawo obulamu bwe. Era ono yatuuka n'okusenguka mu maka gye yali asula ennateete n'adduka n'agenda munnange mu bitundu ebirala ebyeyo emutundwe. Kaakati ono yabadde agenza okuziika omusajja yabadde amanyiddwa nga meeya w'ekibuga ekimanyiddwa nga Kitimbwa Town. Meeyo yabadde amanyiddwa nga Isaac Kanzaali eyafudde. Wabula meeyo ono Isaac Kanzaali abadde musajja wa NRM lukulwe ng'era ettawuni yonna emumanyi nti meeya musajja wa NRM. Kakati jjukira nti Aida Nantaba yava mu NRM, ono n'alangira nti avudde mu NRM era n'ajja nga independent. Yajjira ku kadi ya independent n'abeera nga yeesimbawo bwa namunigina ng'ali independent nga talina kibiina na kimu kyatambulidde. Kakati noono okuyita mu kwe era kwalimu okwemulugunya n'okusika omuggo okwali okw'amaanyi ennyo, abantu nga balumiriza mbu baali baamukyawa oluvannyuma lw'omunnange lw'enjega eyagwa nga ye agamba nti omusajja yali amugoberera yali ayagala kubeera nga amutta ku pikipiki, ate nga abantu bagamba nti omusajja ono yali tali ku byakutta Nantaba era bagenda okumwaza nga talina yadde kissi nakamu, kyokka nga tekigamba nti omusajja ono yakwatibwa poliisi n'ateekebwa ku mpingu. Wabula oluvannyuma lw'okumala okumuteeka ku mpingu mbw ate oda nejja, amaloboozi gano gava mu batuuze abaaliwo, oda nejja from above ne baga nti omusajja mukuba amasasi era mbu omusajja bamukuba amasasi ng'ali ku mpingo bw'atyo bambi nattibwa mu lujjudde naye nga sigamba nti oba yali adduse bamukuba ali ku mpingo. Kati kino kyanyiiza abantu bangi nnyo okubeera ng'omusajja ono bamukwata gwe bagamba nti balumiriza nti yali agala kutta Nantaba nga babuuza lwaki bwe yakwatibwa n'ateekebwa ku mpingo teyataalibwa mu mbuga z'amateeka wabula yakubwa amasasi. Ekyo ne Nantaba nga ye akyebuuza naguno gwaka. Kakati no munnange okuyitamu kwa Nantaba kwali kwa kusika muguwa era yatwalibwa mu kkooti nga baga nti akalulu kano alabika yakakwatamu nga yaga nti abantu be baamulonda. Wabula oluvannyuma kkooti yasalawo nega nti Nantaba abeereyo yawangula mu butereevu temwali mu manjulo. Kakati munnange kankunyumiza emboozi owulire ebyabaddewo Nantaba katono bamwambula engoye abantu nga batabuse. Kino kyonna kyaddiridde oluvannyuma lw'omusajja eyabadde ku kuziika era yabadde omwogezi w'okuziika eyabadde amanyiddwa nga Ekwana. Kakati Ekwana ono yalangidde nti Nantaba yagenda okubeera omugenyi omukulu ku kufa kwa meeya ow'Ekitimbwa Town Kanzaali Isaac. Kakati era nga yajja okubeera omwogezi omukulu ow'omukolo ogwo mu kuziika. Abantu ne baga nti osaaga
togunywa oguwanda tetuyinza kubeera nga tukkiriza omunnanfuusi kubanga bamuvumya ebigambo bingi nnyo ne bamulangira n'omulangira olw'okubeera nga mwannyina amanyiddwa nga Amos Lugoloobi munnange ono y'omu ku bavunaanibwa emisango gy'okubba amabaati g'abantu abawejjere ab'e Kalamojja. Kaakati ono Amos Lugoloobi mwannyina w'omukyala amanyiddwa nga Aida Nantaba. Kaakati nga Amos Lugoloobi akyawula ennemba n'emisango gino egy'okubeera nga yakukusa wayawuutanya amabaati g'abasajja Abakalamojja n'abakazi abeerya enkuta abatalina bagekaluba. Kaakati no Aida Nantaba bino byonna baatuuse okubeera nga babimulangira era abantu ne basalawo bamulumbe bamwambule engoye batandika okubeera nga bamukuba n'okumukuba n'okubeera nga munnange bamutuusaako obulabe. Kaakati nno jjukira Aida Nantaba yali yeekubira dde omulanga mu gavumenti nti abantu baagala kunzita, abanene mu gavumenti baagala kunzita. Kati ono nga yaweebwa abakuumi si ba poliisi wabula ba komando aba SFC munnanga bakuumira ddala General Museveni ne famire ye. Kaakati ne Nantaba be bamukuuma be bamulinnyira mu ngatto. Kaakati bano balwanye bwezizingirire okulaba nga bagagambula oba okugogombola abantu abadde bataamye obugo ku Nantaba nga bamulembedde kutalina kubeera nga ayogera. Era n'omugagga amanyiddwa nga Kalangwa ow'omu kitundu kino n'abanene abalala mu gavumenti okwabadde Andrew Muwonge ono nga chairperson wa disitulikiti y'e Buvuma nga kuliko ne Jack Birungi RDC weeyo bakoze butawera butasamuka nga beegasseeko bakomando bano ba SFC kw'ossa poliisi ey'omu kitundu ekyo. Era omwogezi wa poliisi James Egesa omwogezi wa poliisi y'Ekitimbwa Town yagambye nti abantu bana balumiziddwa nnyo kubanga amasasi ganyoose ne gayitingana nga abantu bafuusa abantu nga baagala Nantaba talina kwogera. Era mu kulwana ennyo abantu ne badduka abalala ne bagwa ne beerinnya n'okwerinnya ne Nantaba basse ne bamuddusaawo. Era omukolo guno ogw'okuziika gwatwedde ddala eddakiika 45 ng'ensasagge ekyagenda mu maaso Nantaba nga bamulemesezza okwogera paka abantu lwe bapondoose. Era kigambwa nti omukolo guno ogw'okuziika abantu bangi bagwesulubabbi kasabalabye nga Nantaba akutta akazindalo ne batandika okwetambulira ne bamulekera omufuuwe n'abantu abasigaddewo nga balubatu be baziisa omusajja ono. Era nga kiraga nti Nantaba ono abantu bano bamukoowa tewali amanyi lwaki Nantaba bamukoowa okutuuka ku eyo levo naye nga munnange Nantaba yafundikidde amaliriza ng'ayogedde naye ng'abantu basazeewo okubeera nga beetambulira. Era omugenzi Isaac Kanzaali yali takolagana na Nantaba nga bali kabwanango ono nga bamuyita Yuda mbu yabalyamu olukwaba NRM n'ava mu kibiina kyabwe. Kakati ate kiki kyadde kimulese okwogera ku mukolo guno ogw'okuziika omugenzi ono ate nga badde wa NRM meeya yabadde amanyiddwa nga munnange Isaac Kanzaali. Kakati no Nantaba bw'atyo n'asimattuka okubeera nga addamu okubeera nga agajambulwa abantu okubeera nga bamwambula n'okubeera nga bamutuusako obuvune kumpi nakubeera nga bamutta omukyalo ono Aida Nantaba. Ennaku zino zonna Aida Nantaba yasirika wabula twamulabako mu paaliyamenti eyo ng'agenza afukaamiridde sipiika wa paaliyamenti Anita Anet Amongo ng'amusaba obuyambi kubanga ono yebuvuddeko yafiirwa ow'oluganda lwe eri mu mawanga ag'Abawarabu. Kakati ng'ate ssente zaali mpitirivu nnyo nga zibeekubya mpi. Kakati ono n'agenda ewa sipiika n'abeera ng'amufukaamirira ng'asaba okubeera ng'amusikamu ku mukono nga munnewe wa paaliyamenti oba mukama we mu paaliyamenti abeere ng'amuyamba. Jjukira ono n'obwa minisita bwamuggyibwako kati yasigala MP awedde emirimu naye nga munnanga obulamu bwe kati abukuumira nnyo mu kizikiza okusinga obukuumira mu butaala nga bwe yali luli ng'akyali minisita. Nze Eke Master okubeera nga mbadde okutuusako emboozi n'okubeera nga nkwira toki mu nsonga ya Aida Nantaba eyawonye okugajambulwa n'okwambulwa abatuuze abawali e Kayunga ku mukolo gw'okuziika mmeeya ow'Ekitimbwa Town munnange ayabadde amanyiddwa nga Isaac Kanzaali eyafudde. Mukama ku 10 mpeera. Bye bye.